tukomyewo nate okutukiza okugumiza okugaziya omulamwa gwaffe okukwata ku byenfuna. Ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya mu Uganda? Nga tumaze okulaba omulamwa gwaffe omukulu nti amazima gaituwa eddembe. Muganda wange ajjeeyo ebyafaayo n'okubadde ng'abantu bangi ebyafaayo babiyisaamu amaaso ne bagamba nti bwe bikadde, naye nga ensi yonna ebintu byonna bitambulira ku byafaayo. Kabeere ebitabo ebitukuvu, kabeere ebintu byonna ebyategeera bajjajjaffe bitambulira ku byafaayo. Ebyenfuna bya Buganda biyimiridde bitya? Ng'oluyoogaano lwa leero mu Uganda oba mu Parliament ya naleero biri ku kwegatta mu East African Federation gye bamaze n'okuteekamu ensi endala. Twogera ku byenfuna bya Buganda biyimiridde bitya? Abalungi abatuwuliriza muwuliza radiyo y'Abaganda kuwa kitimba wawa katonyeze ababaka katonyeze kyomma okubaweereza nga tusinziira wano mu kibuga Ilford. Kino kisangibwa mu Bungereza. Programu yammwe wolinywera, studio yammwe Ngabo ya Buganda musinziira okubaweereza. Bw'ogatolera n'olukomo essimu yaffe neerawa nti 44 208 917 298 njiddamu. Bw'oba ng'olugumya olukomo ng'oli wabweru wa Bungereza otekako olulira kiyite koodi 44 olwo n'okuba 208 917 298. Tulina n'enkola endala ya Skype yattu eri Ngabo ya Buganda. Ko akasanduuko ka email kali ngaboyabuganda@gmail.com. Era nga twebaza abo bonna abatuweereza amabaluwa ku email. Era mu ngeri y'emu amasimu nga gaguddwawo ne tusaba abalungi mwena abatuwuliriza mutuweereze emails zammwe ku Ngabo ya Buganda tube nga tusobola okubaweereza ebiwandiiko. Ekibiina Bazikuwa Buganda International batula ne bakola ebiwandiiko ne binnyonnyola ensonga ku nsonga, oba kiwandiise okunnyonnyola oba okusomesa ku kintu kitwandiise burning issues mu Buganda oba mu Uganda. Waliwo Muganda waffe awulugumya olukomo katumufune atukubidde essimu
eradde emirembe awangale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tubulira amannya go newa gy'osinzidde okutukubira. Awangale Ssaabasajja Kabaka empologoma y'ensi yonna wanirira Obuganda era awagira nnyo ensi n'emirembe. Amanya gange nzedde ne si wano kuva ennowe. Nga twesiime kuwuliza ssebo. Nange nsiimye nnyo mwebale nnyo kuweereza mwebale kubaawo. Awo. Mu kaseera kano akabi ennyo era akanyamiza ennyo era akalegeeza nti ensi yaffe baagala kugisaanyaawo. Twogera ku byefuna bya Uganda. Nakyogerako dda nti Museveni ssente zimuggwako era ssente zijja muggwako. Bajeti gye yasoma bajeti ya kiwani. Mwawulidde nti ayagala kubba ssente za NSSF. Abaziwamba buwambi. Owulidde n'ekirala ne bamuwoninga ayagala kugula Eurobonds. Eurobonds ayagala kuzigula, ayagala kufuna foreign exchange atwale baminisita be babajjanjabe ensanjabavu Spain ne South Africa. N'ekyo Uganda ku mirembe gweruko kati tizisobola sente zaffe tulina sente ntono nnyo. We cannot afford it. Museveni amanye ekintu kimu, the cost of administration is too high. Tesobola Uganda akasa katono ngaako okubeera ne ba MPs 400. Buli omu afuna emmotoka ayina driver, ayina omufumbiro, ayina ne health insurance. Omunyalwanda oyo Museveni atalina nsonyi. Eyava mu nsiko yali emmere y'abantu. Abantu bamuwa emmere olusi yagibbanga na bubbi. Nitasobola kugamba nti bano bonna ba MPs ebina mbakozesa ki? Baagala ki? Wabula abawadde ssente kubanga yali ayagala abeerewo ng'afuga okutuusa lwalibba ssente z'amafuta, lwalibba ssente za bujagali, lwalibba ssente za karuma. Ayagala kubba kubanga Museveni kennyini bujagali agibbira mu umeme. Ebizungu ebiyaayi ne bina Kenya ebyasaamirize ebiri mu umeme byaleeta okujjogabula bitaafumbye. Museveni mubbi, Museveni mutemu. Bw'Ubunayuganda bunaazuukuka namanya akasajja akanyalwanda ako kabbi katemu temujja kuvaayo. Ekyayagala agamba kaakati bujagali akagigulawo, ayagala kukola karuma. Naye tetokola karuma. Ensente tulinawo zimala, pulezidenti zigamala, katuzibeere tulinawo tujja kukola karuma yeddako. Takyagala kubanga Museveni amaze nti bannayuganda amaze okubawuguusa n'abagamba bujagali agibabbyeko. Bujagali agibabbyeko atya? Mugenda kusasula ebbanja lya bujagali naye nga umeme kampuni ya Museveni ye basolooza. Weewaawo. Okitegedde? Yesebo. N'eki kyayagala okukola. Owulidde? Abalese abasoga bakadaga. Kadaga zina amazina kukubulaga ka sukulu gawe wekukumula. Zina baba bamba baba baba zina wetukubula. Naye okay, doesn't matter. Naye abantu bo enjala ebaluma. What we want, ukitegedde sebo? Sebo tukuuliza bulungi newankubadde nga amasimu gayiika nga mazzi, tujja kusaba
nkomekereze mangu n'abalala basobole kituufu nnyo omukulu era ngenda kukomekereza mu dakiika emu bwe nti Museveni talina kirungi kyayagaliza Uganda. Museveni abalimba, Museveni mukumpanya bajiri yasoma kiwani mukiregere kiwani yasoma kiwani tamazi pipe to water bikibikyebyo kiwani akasajja Kanyarwanda akasajja tujja tukole ki twekoleko tukajjewo mukama bakuume ne mukabaka Mutebi Muwenda Muteesa abeerewo tugenda kukola bana Uganda twagala kukola airport yaffe Muteesa 2 Memorial International